Besigye ebizibu ebyamujje gye yava ajje mu lutalo yajjamu talina gwe yabinnyonnyola tasuubirayo agenda okujjamu nnyonnyole ye nga bw'ayagala amatire kuba naye talina gwe yannyonnyola okujja omugamba nti nze bwe wabanga kwetaba mu byabufuzi ngenda kugira mu kalulu bwe kubanga kwetaba mu byabufuzi sijja kuleka n'olwekyo obwo obukodyo obwo obutayagaliza egy'emitima tetugenda kukkiriza kutambula najjo nga bannayuganda n'okuwabya bannayuganda omuntu y'omu emyaka 2 bw'aba yamanya nti akalulu tekasobola kujja Museveni mu buyinza lwaki teyatugamba yes mu myaka 2 ye yakimanya nakikuba toki n'akimanya lwaki teyatugambako n'olunaku n'olumu tekasobola kujja Museveni mu buyinza tobeera waaluli eyasalawo muleete ate obeera owaaluno apulaning okuleetera endala togenda kubeera omu akatiibwa akatonotono ke bakyabawaamu mukeekuumire nga bakadde baffe bakadde b'abantu abaana mubaleke bakole bye mwakola mwegye emyaka gyammwe. Kyeyandi naye wano nalabye omwana awo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Canada. Omwana agamba nti President nze mulina nga amasanyu mayitirivu nnyo. Mordecai nga nti President nze mulina agati nange wano Chairman nze mulina atuze tuwaye mukombozi. Chairman soko obuze ku bantu abalungi abaliyo tulaba ku Uganda embozi mu yugi mbalamusiza nnyo abakyala n'abaami. Omanyi Uganda nyaffe yakukwata nnyo omutwe obuwongo naye nga tuli ku embozi mu yugi abalungi abali abakyala n'abaami mbalamusizaako nnyo kyerina Yasini nga bulijjo Chairman wa kyalo mwebale gye batawaanya mwebale gye mutusaako engalo gyonna. Tusanyukirako ku abo abalina ebirungi bye bafunye posire tusaasirako n'abo abalina ebizibu ebibatuuseeko. Tusaba Katonda Mukama w'ekitiibwa mwenna abakwatireko ffenna tukwatireko mu kaseera mu kaweefube ono gwe tulimu okununula eggwanga lyaffe. Omanyi liri bubi liri mu nnyanga naye oba oli awo katweweeyo mu bubi ne mu bulungi tujja kumalako mbaagala nnyo. Kyeyabitambula bitya? Ombuza wano mu Uganda gw'oli buludda oli mu Amerika oli muggulu anti oyinza okuba nga bwembiraba si bw'obiraba kati eryali mu NRM ng'abiraba bulala eryali mu NUP nga naye abiraba bulala eryali mu Jema nga naye abiraba bubwe ate eryo n'omanyi akugamba nti nze sina kibiina kyonna nga naye alina bw'abiraba. Lwakuba nti kale embuto zitusinza amaanyi singa obunye embuto zitusinza amaanyi kyoluusi kituleetera okwawula okubaamu enjawulo ng'egye tulabamu ebintu ate nga so twalibadde tubiraba ffenna kyenkanyi wa nsonga ebitunyigiriza tebirina gwe bitalizza ne byetwetaaga tewali atabimanyi okuba nti embuto zino zitusinzizza amaanyi kwoyo gwe wegomba yeetaaga obuyambi omunene omutono omuwanvu oyeyita omugagga omanyi bapretendinga okubeera nti bagagga naye nga baavu bannaffe baavu ab'endowooza baavu ba bwongo obwega nti omwavu wa bwongo kale bo bamanyi ndowooza batunulira ebipapula bino ne balaba nti bali bulungi batunulira nga bali mu bana abali obubi ennyo abasuza enjala nga bwolaba omuntu nti oli asobola okuba nga yasuza enjala n'okimanya kati gwe ng'olinamu eziri ekyemisana n'ozimba sukumba te mwenna muli babizibu otegedde kati bannayuganda namba nnene bwe batyo bali mukama batasobola kuyamba kuba nti balengerako ebisingako bo beera nga beegereza mu bantu abali obubi ennyo ne baba nga bo balowooza nti bali bulungi so nga ate bonna ffenna tuli basibe njagalako ekyokulabirako kitono nnyo nga tunatandika tusobola okubeera mu kiraasi oba tugeze mu primary naye ng'omuntu abakulembera kwaguligesi ziri ebina ng'afunako kubanga subjects ziba nnya buli nnya gwonna omugatte zaali badde bina naye kati ng'abakulembedde afunyeeko 6 out of 40 kati ne bajaganya nga bwakulembedde omuntu oyo naye omanyi omuntu okubeera omusiru ng'akulembedde abasiru kati kiba kitegeeza nti mwenna muba mu bizibu mwetaaga kuba nga musabirwa so kati abantu baffe abamu oyo mulaba nga omuntu
ayambadde ne suuti najja nagamba mu bantu nti mumpalana lwa bizimbe mumpalana lwa kusoma mumpala otegere kintu ekyo so kati bannayuganda engeri gye tulabamu ensi waliwo twali badde twetaaga ogirabira naye ate kati ne tuba nga twepimira kubali obubi ennyo ku mbeera bwefaanana. Chairman, 2026 tugenda mu kalulu era electoral commission eri mu kukola n'amaanyi okulaba nga akalulu kateekebwateekebwa era bali mu kutalaga radios ez'enjawulo okulaga abantu bali kituyita mapping okumanya nti mulondera wano mulondera wali okuteekateeka ensalosalo na biki byonna. Dr. Kizza Besigye yavaayo kemagako kaawa n'agamba nti omuntu yenna anetaba mu kalulu ka 2026 ajja kuba musiru nnyo kubanga yetamanyiyo nti yetakkiriza nti Yoweri Kaguta Museveni asobola osogana naye mu kalulu n'omuwangula. Ega nti omuntu yenna n'agenda mu kalulu ka 2026 yamuyita musiru amuyita musiru nnyo. Naye tulaba nti wiiki yewedde ubeno yennyini bannaffe abo bennyini Dr. Kizza Besigye alwamu ne Erias Lukwago ne ttiimu yabwe yonna ab'Ekatonga bali mu nteekateeka za kufomingawo kibiina mwe baneegattira. Ekibiina kibeera ne presidential candidate kubanga kibako president wajja kitwala. Kati mu kino kyekirwa Dr. Kizza Besigye kyategeeza because bagamba nti anagenda mu kalulu mu 2026 abajja kuba muntu musiru nnyo kuba italowoozangako nti Yoweri Kaguta Museveni aso mujjako n'akalulu. Ate wali bakola kibiina konze kandeeta omukugu chairman atuyisizemu mu mbeera y'ebyobufuzi nga bwiri ssaawa zino. Awe bali misama yange siri mukugu mu bino naye njogeza mazima negakuleetera okuba nti nteeka okukuwa ekyo kyennyini. Eri omukugu naye ng'alimba mu byayogera atayogeza mazima. Waliwo abakugu naye nga balimba. So nze sigwamu ekyo ekiti siri mukugu era siri mulimba. Kakati omuntu ajja n'osavinga mu gavumenti nga ejidde mu kuyiwa musaayi n'otuuka ekiseera n'ogifuluma n'ojja ogirwanyisa ogikyusa n'ojja ng'ogenda kuyitira mu kalulu n'obeerawo n'ovuganya emyaka egigenda mu 2 era neekulema n'osigala ng'okyali mu byabufuzi era oba musiru. Nogira mu gavumenti n'oba omu kubalese gavumenti okuva mu nsiko ng'ezeeyiwa musaayi nga gwe muntu omu n'ogisaavingiramu gwe omuntu omu n'oyagala ogijjako era gwe omu n'ogenda mu kalulu gwe wennyini omu n'ogyesimbako emyaka 2 gwe kennyini n'ojja n'ogamba nti ayagala akalulu agenda mu kalulu n'asuubira nti gavumenti egenda kuvaamu abadde kitegeeza obeera musiru. Gwe kennyini obeera musiru. Kakati bannayuganda namba nene tuli mu miliyoni 45 twolekera 50 kino kigambo mukikwate. Museveni ne sitayiro ye yeetandikawo ng'omuntu byonna byakola talina gwaswalira. Bwe guba mulembe yagwetandikiddewo, bwe buba bugagga yabwetandikiddewo, bwe buba buyinza yabyetandikiddewo. Emabega eri talina kye yasikira, talina kyajja agoberera, talina layini mwatambulira. Kitegeeza talina gwaswalira. Ye bw'ayagala okuzimbamu ekikye basazeewo okukizimba wabula wano ewali obuzibu. Abasinga obungi beegombye sitayiro ye ya Mwami Museveni naye nga muli ansalebo eri abalala. Museveni ate kyatali. Njaga kuwa ekyokulabirako byonna tujja kubyogera nga abantu basobole okubeera nga bategeera bulungi nga batugoberera. Yes, abatugoberera abali eyo abatulaba n'okutuwuliriza. Buli kimu wano mu Uganda kiriko ensibuko yakyo oba institution nga institution ezo waliwo oddiini waliwo families n'ebiringa ebyo n'ebiringa ebyo. Kakati ne bw'oliyagala otya
nga tewatuula ne mugamba nti ekifo kino tulina okituuma obwakatikkiro nga tewaliko kwabo watuula mu ekyo kye baabangawo n'ojja n'okibeeramu ng'olina okugoberera olina okugoberera amateeka kuba kiriko bannyini kyo otegedde oba olemereddwa okwansalinga omwana wajja kwansalinga muzzukulu wajja kwansalinga bino temugenda kubibuzaabuza mutambule bwe mutyo mutambule mugende bino bya bannayuganda biriko bannyini byo lwaki nkugamba ebigambo ebyo Besigye ebizibu ebyamujje gye yava ajje mu lutalo yajjamu talina gwe yabinnyonnyola yalina ensonga ze lwaki yajja mu nsiko okujja okuleta gavumenti nga bawamba gavumenti tasuubirayo agenda okujjamu nnyonnyole ye nga bw'ayagala amatire kuba naye talina gwe yannyonnyola okujja omugamba nti nze bwe wabanga kwetaba mu byabufuzi ngenda kugira mu kalulu bwe kubanga kwetaba mu byabufuzi sijja kuleka n'olwekyo obwo obukodyo obwo obutayagaliza egyo emitima tetugenda kukkiriza kutambula nagyo nga bannayuganda n'okuwabya bannayuganda omuntu y'omu emyaka 2 bw'aba yamanya nti akalulu tekasobola kujja Museveni mu buyinza lwaki teyatugamba yes mu myaka 2 ye yakimanya nakikuba toki nakimanya lwaki teyatugambako n'olunaku n'olumu tekasobola kujja Museveni mu buyinza nti bannange tutambudde ekisayi emyaka 5 egisoose oba emyaka 10 egisoose naye omusajja tetusobola kumugjawo nga tuyita mu kalulu lwaki yalina emyaka 2 gimali kuyitawo nga sina 2 nti yetageti ye bannayuganda ne bamala okugamba nti ekimala gwedda wali baleeta ono kati atunnyonnyola obubi oba obutasoboka obuli mu kalulu ayagala okulimba abantu nti agenda mu kalulu aba musiru nange neŋŋamba bwe nti gwaze ebbanga lyonna nga wajja ne gavumenti eyiwa omusaayi Besigye tajjangako tunnyonnyola lwaki agenze mu nsiko twala obulabi ng'ajja ne baleeta gavumenti yaabwe nkiddamu Besigye tosuubirayo kunnyonnyola omuntu lwaki alemera ku bino bw'oba tobitegera bireke tambula vaamu ate tewali kiwe kyawandiikibwa nti buli mulembe ogulijja oba okukyusa obukulembeze olibeera mutule wuwo tulako ewakaawo n'abalala bakole ebirala wabikola mu myaka 3 nga teweebuuzizza gwe nosalawo bwotyo olwaliro babikola mu myaka bwekolerangamu ebyo ate obalaga obubi bwabyo okyali olowooza mu 3 gali kati boolaba ebintu kirala leka ne bali babirabe nga bwobirabanga mumeka mu 3 banoonye option ki gye basobola okukozesa okulabika kubo kiri bakwata okulabika nti bajjako oba bakyusa gavumenti so tobeera waaluli eyasalawo muleete ate obeera owaaluno apulaning okuleetera endala togenda kubeera omu akatiibwa akatonotono ke bakyabawaamu mukeekuumire nga bakadde baffe bakadde b'abantu abaana mubaleke bakole bye mwakola mwegyo emyaka gyammwe nga kuba nammwe nsuubira temwawabulwa singa bwali kuwabulwa nga mwawabulwa mwaliwuliriza abali mu gavumenti y'obote mwawuliriza abakulu ebiseera ebyo abaaliwo naye temwawabulwa tewaliwo ya muntu yalesobola okugamba nti genda mu nsiko genda eruwero ta abantu mu kiseera ekyo kakati mwefudde ekitava ku ssengejjero Besigye bw'ayogera bw'atolooza si mutuufu nga nkuwa ensonga eno kubanga lumu Mwami Museveni yagamba nti akalo tekasobola mujja mu ntebe akapapulupapula tekasobola kunzijja mu ntebe gwali mwaka ki emyaka tegigenda mu myaka nga 15-20 era yatandikira mu 20 mugumu n'agamba kotapinu eyingira na nnyondo evamu na nnyondo Besigye n'afungiza n'ajja akola ekyo okuviira ddala mu egyo emyaka gyonna Museveni byajja ayogera Besigye ajja azenga atugamba era ng'akola nga ffenna tuwagira nga tumanyi kisoboka okitegedde era okukyusaamu oba waliwo omuntu omulala onazze tabadde Besigye kutugamba nti bannaye bigaanyi abadde ng'era ajja akuta ng'ayagala olwaleero ekibeesibizza ennyo mu kudda eno n'okudda eri obutawumbula n'okutalaga eggwanga kakaki kyekambuuze Besigye obadde otambula owandiika bayeekera
oba wamaliriza okubawandiika nga ddala kati olwaleero kyo ekibiina kye mugenda okuggulawo kyabayeekera kyabasiyazi oba kigenda mu byabufuzi byotugaana byogaana abantu okukola mweteekateeka kuleetera pulezidenti ekibiina kyonna kyonna kiba ne pulezidenti kitegeeza ki kwesimbawo kwetaba mu byabufuzi okitegedde oluusi ebintu ebimu bitukaluubirira okunnyonnyola tukaluubirirwa okwandukula abantu abamu tukaluubirirwa ate n'ekirala bannaffe muswala ebintu ebiseera bimusirika ekintu Besigye statement gye yakola nemufuukira ekizibu waliwo yagambira nti twebereremu kitegeeza kusosola mu mawanga statement emufuukidde ekizibu Besigye yagyogera Besigye yakola statement nti twebereremu kitegeeza kusosola mu mawanga kitegeeza kusosola mu mawanga nga Besigye mwefudisi wabadde ajjanga yesimbawo ng'eri Kampala eri mu Buganda abafu yegwe kimera tubadde twali tukimanyi nti gwe Besigye najja akola statement eyo kubanga yalaba nga waliwo azze amugjawo abantu omanyi oba na mwoyo gw'amaanyi Katonda ng'akubikkulidde gw'okukakasa n'olaba omuntu ajja oba oli awo woobadde oba ayayanirwa abantu n'oguma si kyangu nnyo era n'omusajja oyo naye mu kiseera ekyo Pulezidenti Bobi Wine bwe yajja omusajja mukutye nnyo n'okweraliikirira olw'ambitioni zaabwe ziri hidden kwe kuvaayo n'ekistatement ekyo nti tweberemu kitegeeza kusosola mu mawanga olwaleero Kyagulanyi akugambye tweteekateekera okulonda okitegedde ewaawo minisi zonna endala tusobola zikozesa kati era buvaayo n'ekistatement kyo kubanga oleeta ekibiina ekipya buvaayo n'ekistatement kyo ogamba nti analowooza ku 2026 okulonda ajja kubeera muki ajja kubeera mu ssiru tutegeera tulaba kyokkola tukimanyi togenda kubeerawo omulembe guno obeerewo ogujja obeerewo oguli obeerewo naguli ate nga nawe kenyini olina kuba n'ozadde kitegeeza mwanira bye mwakola muleke n'abalala bakole biki bakoleko bye bakola bakole ebirala yes nalabye awo Odinga Kenya yagambye nti agenda kuddamu kwetaba mu byakulonda mu kalulu akaddako yagaye tadda kawummule sali sinakiraba mole sinagalaba nabirabyeko awo ago sinagalaba mu kutuje Kenya sinamanya na nsonga kikuze yawadde ne mu bufunzo kugamba era nkugamba nti tayita kyetaaga kubyegattamu kuba buli awo ayinza okubanga kyekizibu kya Kenya naye tomanya ayinza okubanga naye kyekizibu kya Kenya naye lwakuba nti sijja kigenda mu details sategedde ensonga kize yawadde kwe yasinzidde nakipozi we naba nkitegedde nja kuba nkyogerako ekisingako awo esebo kakati bino olaba because nze ndaba ekyabale kitagise sawa zino kwegatta bwe tuba nga Besigye ali ku golo yemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Elias Rodime Elias Lukwago kale ne bana byabufuzi abala mu bibiina ebyenjawulo biri ku opposition bolooza nti si kye kyalibadde ekiseera okwegattira wamu oba buli omu agwanidde abeere mu kibiina eki buli omu akola ekibiina ekikye kuba ndabyeko awaliwo n'ekibiina ekirala awo ebirala bibiina ebijja ebyenjawulo electoral commission bikyagenda mu maaso n'okwetegereza tewali kwegatta tegujja kubaayo ate asikusemba ebiruubirirwa byanjawulo ekiruubirirwa si kyekimu sikujjako Mame Museveni abantu bafuuse bannagagga bafuuse ba billionaires nga bajja tebalina ne bajja mu byobufuzi ne bagaggawala otegedde awo kitegeeza nti bo batuuka ne bafuna bajja mu mulimu bakola mulimu kakati ebigendererwa biteekeddwa kubeera ebyenjawulo omusajja ajja kuyimirira ze nabalabye nga bagenda abamu bagamba nti nange banneeka nfuukeko loopu nfuuke eggulu okitegeera ekintu ekyo ngende eggulu mbeere loopu ng'olaba ali proud n'ekyo ekigenda mu maaso nga tafuddeeyo ku kiteezi bwafaananyi nabya Bedi Bwanika yakyogedde ekyo bako bannayuganda bambi bannayuganda bano oluusi obasaasira ate notuuka ekiseera n'obanyiigira bw'oba wagidde omuntu ebbanga kakasa nti ekiseera kimala ky'omuwagidde nawe wewagireko ng'omuntu otya kakati tulina omukisa nti
tulina engeri gye twali tulabamu ebyobufuzi bano bajja babiyiga ababibaddemu n'abakyabirabo bulabi tubadde tumanya engeri tubadde tulina engeri gye tujja tulabamu ebyobufuzi nti maama bebaliwa bebali abakulira mu kikomera ekyo ekikomera kiraba kya Gerard Sendawula Mayanja oyo omulaba mutani wa Sendawula gundi Yasini nti mutabani wa Muwezi kakati kye kikomera kya Muwezi Yasini oyo mutabani wa Muwezi okitegeera kati ne mubibawa ne mubigaba ne mubigabireeyo nga mu buli ngeri yonna Mayanja alina okubeera mu layini eyo nawe n'okkiriza nti bebyabwe Katonda n'aleeta eyali agabanyeeko n'omuntu akaveera k'amazzi ak'ekikumi omuntu amanyi nti ekikumi kibula omuntu ne bagabana amazzi ag'ekikumi ne bagasulirira Mukama n'aleeta ekikwewuunyisa nti naye tagudde bugwi mu ddiiru kugamba nti bannange bulijjo nnoonye wali ssente weewano nedda azze ng'oledde ali nga mu byesimbi ali kalekaleko otegeera ekintu ekyo naye bw'atuusa ate era mubali n'agamba nedda nina gyenva eno eriyo abantu otegedde kati awo munnayuganda we yali badde agambira nti tye ku bano ne bano nze ngwawa kakati bw'omala okumanya woogwa n'ogamba ebbanga ddene mpagidde abantu bano otegedde ekintu ekyo naye ku luno nange okulabika ng'eyeewagirako ono anfaananye oba ono ye wange oba kisoboka nange kampagira ono olunaku olumu n'ogamba nti banne tubawagidde ebbanga naye mu kiseera kino nedda ekimala mutuwagireko mba muganye katwewagire ng'abantu otegeera kubanga Kyagulanyi oyo kyakulabirako kinene kyakugezesebwa kyamaanyi kyabulabe okubeerawo kwe oba okufa kwe Kyagulanyi tagenda genda bw'atyo Kyagulanyi tateekeddwa kubeera bubeezaawo Kyagulanyi mulina okumugyamu ekyo ekimulimu okumukamulamu egwo omubisi oba golodi gwalinamu mulina omumukamulamu atalina yamukola talina yamukola politically talina yamukola kati babanga avudde eri najja naawe tuula kyova olaba era nayogerako ne mbagamba nti mbasaasira mmwe abawagira abasajja abo okitegedde oba abasaidize n'abasajja abo bo babakyayi babalaze obukyayi bwabwe nti oyo abafaanana tateekeddwa oyo abafaanana avudde mu mmwe tateekeddwa kati gwe bali obaagaza ki olaba bagaana oyo kati naawe gamba nti basi eno ye waffe kambeera eno so kyekyo kye badde tegeeza mu bannayuganda okuulusa okubasaasira ate nno nga bw'obanyiigira bannayuganda muwagidde bye muwagidde wolina okulabira olwaleero omuntu yali badde ennaku emuluma Kampala bw'afaanana nga gwe naawe oli obamu ku bakulembeze ba Kampala naye nga bw'olaba nga Mayanja azze n'ogamba gwe nvira ku kifo oba nkuttirawo ne tufuuka olutalo kitegeeza nti gwe oli comfortable ne byonna oba bannayuganda banyigirizibwa oba enguudo zirimu ebinnya oba kasasira ayikira abantu si nsonga yo gwera okyayagalawo nga gwe wenyini oli mu buyinza awo mu bukulembeze nalabyawo Frank Gashumba ng'agamba nti muve ku bannabyabufuzi Bobi Wine abaana be babeera ku nnyonyi babeera mu Amerika Bungereza gye batambulira n'agamba nti basigana bamwami Museveni okubeera mu bulamu obulungi obw'ebbeeyi n'agamba nti nno muve ku bannabyabufuzi mukole ssente zammwe bannabyabufuzi mubaveeko nga Gashumba yayogera awo ne ŋŋamba tutuusaawo babadde ng'agenda mu mawanga gatambula Gashumba babadde bamusondera babadde ng'agenda mu mawanga okutambula ye ng'omuntu gavumenti yebadde muwa ssente kati obusobozi abulina ye nga ye omuntu yensonga lwaki biri abadde abikola olwaliro oba otuteekamu endowooza ennafu ennyo nti ye omuntu amaze ebbanga ng'alinnya ennyonyi kikaluba okukwata omwana wo okumulinnyisa ennyonyi kati ate mbadde nyinza obutakwana okola nenjagadde abantu bamanye nti omusajja ebbanga lyonna temumusondera ng'alinnya naye lwaki bakifuula ensonga because Bebekulu antumulaba onansonyoleta mu Bebekulu naye Justin ne Sebulesi sikuwa kifaananyi kuba ye muntu gwetonze obeerako amangu ekyokulabirako mukazi we abadde azaalira mukazi we ng'akyazaala abaana be abasinga alinnyanyonya bazaalira mu Amerika okitegeera agenda nanyenyo gane ne bazaala nadda oluusi balina bagenda n'abaana n'omwami naye munabyabufuzi si munabyabufuzi Kyagulanyi ebbanga lyonna badde atambula nga tannaba kugenda mu byabufuzi
ngira alinnye ennyonyi nga n'abaana beera atambula nabo ne mukyala we okitegeera naye simanyi lwaki omuntu aleeta abireeta essaawa zino ng'abadde tabeera mu ggwanga ng'abadde talaba Bobi Wine ngeri gy'abadde atambuza mu bulamu bwe n'agamba oyo kakati abaana be basiba ku nnyonyi naye ne bali nga tanaba kujja mu byabufuzi era ng'abaana babeera ku nnyonyi n'ekitaabwe nalooza kamera ogitunulamu booti n'ogimaliza nga toyogedde kulinnya Bobi Wine obaako kyobagenda okunyonnyola abantu kati abagasoma balina okulyogerako erinnya ate baligende mu maaso mulyongere okulyogerako mu bubi ne mu bulungi temulina kyakkola kuba lyeririwo tosobola kubeera mu kamera wano n'obaako kyoweereza abantu nga toyogedde erinnya Bobi Wine kati bo bakoleki balina kuleetawo biboozibozi oba bibaswaza oba bifu oba biki naye nga erinnya alisizaawo kubanga omusajja emyaka emabega 2 bwaba badde asobola okwerinnyisa ennyonyi nonga nti mwana we asobola okulemererwa okumulinnyisa ennyonyi okasiya abasibe ba Nuupu gwe nga chairman abantu baabwe balabika nga bapondoose bagamba nti bbanga liyise nnyo emyaka ina miyitirivu nnyo okubanga abantu bali mu busibe baasibwa bagamba nti ekiseera abantu baabwe boogere nabo bakkirize egyo emisango gy'abateekebwako gavumenti oba ab'ebyokwerinda okulaba nti oba oli awo lwe banaabakendeeza ku kibonerezo oba n'okubata oba oli awo bonna bakkirize emisango mwapondokadde okuva ku byokubanja abasibe abaasiba olw'ebyobufuzi abamaze kumpi kati myaka 4 mu kkomera Mayanja tulina ebigezo binene tulina obulumi b'Abannayuganda bannaffe abafudde endwadde abafudde ebizibu ebyenjawulo n'abo abatemuddwa olw'endowooza zaabwe kati olwaleero kusiba omwana w'omuntu emyaka 4 nga tolina kituufu ky'omuvunaana obujulizi nga bubuze n'omuzadde atuuka nawulira nga alemereddwa naye mu kulemererwa ennyo mu bulumi obungi ate omuzadde alina era okwebuuza nti omwana ono bakkiriza omusango gw'atazza mwategese ekibonerezo ki kye bagenda omuwa gwokakane nti ekyo ekibonerezo kimala ekyokubiri obulumi buba bungi nnyo ffe tulumwa kubanga ojja kwesanga nti abamu bafudde ne tubuuka ku mirambo gyabwe omulala nga bwe tuli wano genda okugira nti Yasiini afudde naffe bafuuka baganda baffe bafuuka baana baffe bafuuka mikwano gyaffe ebyaddala naffe tulumirwa wamu ki nabo nnyo n'okusinga bo otegedde n'okusinga bo kubanga ate ffe tulina n'ekigendererwa ekirala nti munnaffe waali wano g'emaanyi gaffe munnaffe waali wano g'emaanyi gaffe tolowooza nti waliwo omuntu atalina bulumi kwabo abantu abasibiddwa ebbanga eryo lyonna nga tebawozesebwa siga nti bali ku kibonerezo ate nga n'obujulizi tebuvaayo naye sirikiriza musango gwe sikoze era siryagala muntu wange kunsalirawo nga ndi mu kkomera lumwa jangu nnambule goberera naye ebisigadde ku mazima g'ekinsibizza bwe mbanga sikikugambye togezanga n'okinsalirawo olw'obulumi bw'olina nga nange mbulina ndi munde ku lwange we siri lwaki bakukkirizisa nti nina omusango gwe nakola gy'otaali nasinziira waka wuwo gwe nga mukadde wange nasinziira waka wuwo gwe nga mukyala wange navawo negamba nti ngenze kukola bulabe buno na buno so n'olwekyo ekyo kikugambye kunze bwe kibanga kintuuseeko tonzikiririzanga kyotammanyiiko kyemasikoze neera wenewe mutudde nawo amalaalo mangi abantu abamu mu bulumi mwe bali mubaleke
oba oliawo okwewera kwabwe ng'amazima ge bayimiriddeko ne baba bakutadde mu ttaka osobola okubeera omumativu so muleme kozesebwa. Kati ki ekiddako mu mbeera eno kubanga era ebbanga lirabika nga liyise emyaka ena okuva letwava mu kampeyini mu kalulu myaka ena tuli mu mboozi emu bannange mutabasibe bannange abasibe baffe bannange ate kakati gundi nabbanja amanyiika abamu bali eno kakati gavumenti kakati baliriddawo oba baafa mutuwa emirambo emboozi eyo egenda kukoma ddi era abantu gw'olowooza bali badde bateebwa batya ki ekyalikoleddwa mu mbeera eno kubanga omuntu kuba n'omuntu wonamala mukomera kumbi kati myaka ena nga nabamu bagamba tebamanyi we bali kibamu nno obulumi kubanga abantu abo balina famire balina abazadde balina ab'eŋŋanda abaana baabwe nonkwate tuli mu mbeera eno ya struggle naye ki ekiteekeddwa okukola mu mbeera eno chairman ekiseera kyatuuka n'abanyigiza bannayuganda n'abatatutadde naddala betuyita ng'abantu abaffe omanyi omulabe asobola okweyambisa endowooza yo neemuwa okutuukiriza obulabe bwe gye muli. Yes. Abasajja abo nga batunuulira abaana b'abantu nga babatya kubanga tebalina misango. Waliwo ate abantu betuyita abaffe abavaayo ne basalira abaana abo emisango ne batusalira n'emisango n'omulabe n'aguma n'afuna ekyekwaso kubanga mmwe mu butakkaanya olw'okuba mulina ebigendererwa byammwe kubanga njagala okutegeeza tewali muntu ate nga bali mu opposition bennyini be basinza okussaawo ekifaananyi ekyagala okulaga nti abantu abo abasibe basibwa lwakubeera Kyagulanyi era abali ku opposition ngani bawa abantu ekifaananyi kubanga bwe twali emabega ewo gundi yatwesibako nnyo abeedi tugende tuteese abaana b'abantu babate nga ffe tumaze okumanya nti oli akugamba okuba wamu abasibe ebyokubanja eddembe lyammwe mubiveeko nga tolina kyogenda kuwa oli agenda kutabasibe era ne bakivuga ekyokubiri ne bakivuga nga bakitwala bakulaga nti bano abasibe basibwa lwakubeera nsobi za Kyagulanyi naye nga mu byonna Kyagulanyi mu byaliko mu byakola mu byayogera olowooza ku byonna byonna eriwo ensobi era nina ekintu kye nasinza okwebaza nakyo kankiyisizeemu wano nalabye SG ng'ali nakawa mu kooti kuba n'abaana ba FDC be bajja Kenya SG kirambulule muli omuntu atulaba atamutegedde SG sekretari wa NUP namulabyeko Mwami Rubongoya namulabyeko mu kooti kwaba baana naye tunajjukira nti bonna ababadde bajja mu makooti abaleetebwa mu makooti ne bebakwata bwe baba bakwanjula bagamba nti abantu ba NUP abaana ba NUP abantu b'ekibiina kya NUP okitegedde era nga bakulaga nti bwe baba nga abantu ba NUP Besigye teyeetaaga kulabikayo abo bantu ba NUP okitegedde bwe baba nga abantu ba NUP kitegeeza tojja kulabayo mu kkooti tojja kulabayo Lukwago native egiraba gye badde bajja bavuga otegeera kakati waliwo panchi ekubiddwa olwaleero naga bannayuganda abo be bantu abalwanirira eddembe lyaki eddembe lyabwe abagala eddembe lyabwe n'olwekyo babaala mu kkooti siba FDC siba NRM siba Gundi siba NUP siba Kyagulanyi siba Rubongoya siba Gundi abo bannayuganda abagala eddembe lyabwe otegeera kakati gwolabye njagala okugira ekifaananyi ekirungi olabye olwaleero wa NUP kyakoze SG n'agamba nti kaŋŋende bano basibe abalwanira eddembe lyabwe teekeddwa okubeerayo mu kkooti balina bakugamba nti abo ba NUP teteekeddwa kubeerayo kubeerayo mu kkooti katukizaayo eri emabega ndikugamba nti abantu bano abali mu kkomera
bonna basibiddwa ebbanga eddene nga tonnagenda kwoli abasibi oba abavunaana bano bennyini bwe muli bakulaga nti obukyamu bwoli bwani bwa Kyagulanyi kuba bamaze okusaidinga nti bwe baba bali abakakufiira tujja kgenda mu kkooti bwe baba bano abanupu ffe tugende kubaffe naffe tugende kuki tugende kubaffe njagala okunyonyola bulungi ensonga endamu naali yampuliza kitegere bulungi ebimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo abasajja bali batya abaana b'abantu kuba bamanyi tebalina misango naye Abedi bwajja mu kamera ye n'asooka kulumiriza bw'osibisizza abaana b'abantu ne bali bafuna ki amaanyi bafuna morale yagamba nti abwe kuba kulumiriza bwe kuba kugira katukole bwe tuti era n'ekikulaga nti kyeragane mu lwatu nti amakooti gabadde gajja gabeeramu abantu naye nga buli woolaba gwe bagamba n'amawulire nga gangi bagamba abantu ba Nuupu era n'abaliyo nga bajja nga abantu ba Nuupu esi gyakulaze oba Nuupu ekulaze negamba nti nedda abantu batwala mu makooti abo kubamu abagezaako kulwanira eddembe lyabwe kati oli bwajja ekyeyo bw'atyo najja ng'akiraga lunye nti bano bagundi kitegeeza era ajja kujja kugambe nti Kyagulanyi abaana abo bali mu makomera lwakubeera ggwe kubanga abaabo bali waki bali waka kati oli afuna amaanyi alina ebigendererwa bye naye kyenaaligambye ffenna tuli bazadde ffenna tuli bantu tulina obulamu tulina omusaayi siwagira muzadde yenna kuwagira mwana we n'okukiisa mukamwa ke okukkiriza omusango gw'atazza kusuzumi yes sikiwagira sikiwagira munaka okumanya sikiwagira nange oba mukadde wange oba mwana wange oba mukyala wange oba mwannyinaze oba muganda wange tojjanga n'oŋŋamba nzikirize omusango gwe sikoze eki oba ekyo kyogera lw'okuba gwe tolinayo wo yes era tusobola okubeera mu bino ebbanga netambula n'otuuka kufa bulwaddewo nga tebakusibye nakyo kisoboka ate abantu mubeere nga mukimanyi katonda ye bw'ati asalawo n'obeera mu nsonga zizo ne batakukwata yes ne batakukwata nga toli ng'okola emirimu egyo ne batakukwata ate kisoboka okubeera nga tolina kyokoze nga tewerinyigiddelewo ne wali Kyagulanyi togenzeewo ne wali event yonna eya Nuupu nga tokoze eki togenzeewo activity yonna eya Nuupu nga togenzeewo ne bajja ne bakukwata ne bakugjeyo ne bakukwata ne bakusiba nakyo kimanye byonna gye ebiri bisoboka otegedde era sijja kugamba nti ffe tuli sefu olw'okuba tuli waka ffe tulumwa nnyo abaana abo bbanga lyonna tubogeddeko tubalambudde n'ebiringa ebyo naye kiruma kibi okujja okkiriza omusango gw'otamanyi gw'omanyi bigenda kukomawo nti guno omusango nsaba kunsonyiwa kino samanyi ti ani yakugamba okola ebyo kati nno kubanga bwokkiriza ebibuzo bigirako tobimanyi ani yakugira yagamba kati otandika okutamatama nga kyamazima kiri nti oba bulumi oba kiki naye nga tolina soosi ya kintu ekyo kyokoze eki kiwewaayirizaako tokyoyogedde kubanga abantu abasinga obungi tebakimanyi embeera kigambo gwe kujja kulumiriza muntu tekikomaawo nti mayanja nti nakulabye nga gwe wanzibye tekikomaawo n'obujulizi bujjirako nti wampitewo ne tukola meeting eno ne tukola bati otolimba tekikomaawo oteekeddwa okujjayo ddala evidence kigambo kibayita okuwaayiriza si kyangu nnyo nga tonnakkiriza ebyo byagamba nti kola booti lowooza nnyo obujulizi na buli kimu kubanga tageti y'abantu abo buli muntu agimanyi gwe banojja n'ogamba twagenda emagere tuteesa ku kino ate ng'olimba bameka abawaayiriza Kyagulanyi oyo bimeka bye bamuwaayiriza nga baagala nnyo naye obujulizi ne bubula kubanga byakuwaayiriza si bituufu babe bazadde bambi obulumi we buli ffenna tulina obulumi naye oba oli awo mugumeemu nga bwe muze mugume ebbanga lyonna yes omuwendo gw'okugula eggwanga gugenda kubeera munene togumanyi mugume tomanya endowooza yange Kyagulanyi yagenze e Lusanja eno ekiteezi gye bayiwa kasasiro ne batwalayo ebintu awo era bingi ebyayogeddwa bingi ebyakoleddwa n'abantu n'abawo ku buyambi nga saakulengeddeyo endowooza yaffe endowooza yenkyamu bwe sibeera wano
kino tekiggwe tulina okubijjamu ebyo sigamba kwanza sigamba nti mbere wali pulezidenti era wakuba ombuziza ekibuuzo naye kankyanukulira eyo tekitegeeza nti Mayanja wootali ebirala tebigende muki mu maaso tebigende mu maaso biba biteekeddwa okugenda mu maaso naye nga kyannaku nnyo mu kino ekyasa kye tulimu bana basajja mu kino ekyasa kye tulimu okuba nti Kasasiro ng'ate aliko ne warning letters oba oli awo abantu baawuninga ne bakola batya ne bakola batya bategeera ekisindu webiri Kasasiro najja natta abantu bw'atyo ozulya kakati ng'ensonga gye bawadde nti biliyoni 6 okusengula Kasasiro owulira zibuze ziganye mu kiseera kyekimu nga tractor zirinye bwezi ku mirambo zijjayo gwe ngeno oli mukayana tugende eggulu tusaasaanye MP bakulaze nti bayayanya biliyoni 6 batereze Kasasiro w'ekiteezi ne zibula mu kiseera Kasasiro oyo n'abuutikira abantu okwonoona ebintu by'abantu obulamu bw'abantu abalala nga balema n'abaleka nga balema mu kiseera kyennyini nga tractor ziyimiridde ku Kasasiro oyo zisima emirambo egyo abalala tebannaba kulabika gwe ng'oli eno ku kamera endala olaajana bwe babaganya okugenda eggulu okusaasaanya biliyoni 5 kati kyeki kye nakugambye nega nti Uganda buli omu weeri waali yali badde amanya weeri nekyetaaga naye olw'okuba twafuna ensonga ennafu embuto ne zitusinza amaanyi naye kugamba nti sitayiro ya Museveni gye mwegomba Museveni ye yeetandiseewo ku buli kyomulabamu kyonna yeyeezimbye nebye muzannyiramu okufaanana bw'akola birina abaabitandikawo mulina okubeera mulina ansi ez'okunnyonnyola bw'otaabeere gwe alibeera omwana wo bw'ataabeere gwe alibeera omuzzukulu byonna bye mulukola nga mulinga abatalaba bigenda mu maaso Museveni akola mulembe gwe talina gwakoppa talina gwaswalira muli mu bigere by'abajjajjammwe muli mu bigere by'abakulembeze bammwe muli mu bigere eby'ennono yammwe mwe muzanyira emizannyo gyammwe kubanga mwe mwegomba nti Museveni akaluba mukina akaluba ne mukiri yeesanga bw'ayagala nammwe ne mwagala okukoppa ebyo mugenda kubeera answerable bibakakatako okunnyonnyola okwanukula ebibuuzo ebyo bwe mutaabeere mmwe banaabeera abaana bammwe n'abazzukulu bammwe tweyanzege kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan byetunyumiza olunaku lwaleero byebyo tufunemu kyakuyiga ekyo gwekyolaba nga tekikukuteeko nnyo kireke namukwano gwange awo yagamba nti gwe emboozi eno bw'oba togala byamagezi nemboozi togiraba ebulwevyo kano kanka kugambe naye tuweereza abantu baffe tuweereza abantu baffe nakano nkabulira ali eyo atulaba atuwuliza naawe Mayanja tulina nnyo obunafu okwata vidiyo ng'eyo n'ogiteekayo n'oyagala abantu bawulirize ekituufu ne bawulirize kati ate omuntu bw'afunamu endowooza mu ebyo by'oyogedde basobola okubeera 2-3 n'omutwala nnyo siriyasi n'omutwala ng'ensonga n'ova ate ku bali abakoze eki kuba n'abangi abalala abeebazizza abamatidde abagirabe nga nnungi so n'ogwomuze tuba twetaaga tuguveemu ate tolina buyinza ku ndowooza ya muntu wabula okugyako ate okumutegeeza oba oli agwe b'olowooza so abantu abo balabe bye bateekeddwa okulaba balabe bye balabye oluvannyuma bajjemu
naye nga oli wa ddembe okusunsula okusengejja gwe nga bw'obeera omanyi oba nga bw'oyagala eryo ddembe lyo mubeere bulungi mbaagala nnyo kyeno Yasini nga bulijjo abavubuka mbaagala nnyo tweweeyo tewali agenda kubitukolera okujjako ffe tweyanze nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane